Weewaawo mu bitundu eby'ekawempe wano ku nkingizi z'ekibuga Kampala poliisi eriko omusajja gw'ekutte ne Gideon Nabasa asangiddwa n'omulambo gw'abadde alimbye poliisi nti mbuzi abadde agusibye mu kadeeya. Oluvannyuma poliisi lw'okumusoya akajejjejju ebibuuzo abatutte wa gye baakoledde obutemu ku muntu gwe yabadde atadde mu kadeeya. Poliisi ekutte omukuumaddembe Gideon Nabasa ng'emulanga kutambuza mulambo nga bateebereza nti yasse munne. Nange babadde bakolawo batya babiri awo naye mpulira mbu munne gwabadde akola naye bwe bakoze eki bwe basse. Bamukutte mu budde obw'ekiro ng'agezaako okugutambuliza ku bodaboda abeeko waagusuula okusinziira ku poliisi. Tugenze okukeera ku makya mbadde nkyagenza okutendereza omutonzi gwe bankubiridde osisi yali bwayise nti mu kyalo ky'omulimu omuntu gwe battiddemu naye nga balwedde babadde bamaze okumugyamu kubanga omulambo yabadde amaze okugusiba mu kikutiya ng'agututte ng'ali mu kuvuga ku pikipiki ne pikipiki eteberezebwa okubanga nayo pikipiki nzibe. Nabasa w'emyaka 31 abadde alina abawola ssente bakuuma era bamusanze ne bamusaba nnyonnyola ebyatwala mu kifuluusi. Amannya ge agawogera ga mirundi ebiri agenda akyusakyusa amannya ago. Bw'odero bw'ayogera lino nkyayogera linnya ddala kati security company eno egenda okuvaayo mu butereevu eya AFSL okubanga etutangaaza omuntu ono. Asoose kubalimba nti atwala mbuzi ne bakebera embuzi gy'agamba nga mulambo. Yamukubye essasi n'amusiba mu kadeeya n'amuzingazinga n'amutereka n'amuteeka ku bodaboda n'amutwala kyokka n'ekyennaku yasoose n'amutwala mu kadiba wali eri n'amunaazaako n'alyoka agamba nti kakole ki kamutwale. So mu ekyo tukubiriza abatuuze nga ffe ab'ebyokweri nga ffe abakulembeze tukubiriza abatuuze nti bwe mulaba omuntu yenna omupya mu kitundu mutegeezeeko aba LC1 oba abakulembeze ku byalo. Ku makya Nabasa atutte poliisi mu maka ge gye bagamba nti jattidde omuntu era ng'eno basanzeeyo ne munne gwakola naye. Buno obumenyi bw'amateeka obubaddewo olwaliro bulaga nti bubadde bupulaani nti omuntu ono abadde ne banne bayinza okuba emabega awo balina omulimu gwabwe gwe baakola ne balimu okugabana obaolyawo ne bajja ne bamuttira mu nnyumba wano nga bwe mulabye wayamujja wano n'amutwalako wali mu kadiba n'amuwuzaako n'amugyamu ne andapaati. Mu maka ge Katoogo musangiddwamu emmundu eteberezebwa okukozesebwa mu butemu n'ekitaba ky'omusaayi. Nabasa alambuza poliisi oluzi yanaliza omulambo awasangiddwa omusaayi n'engoye. Kade tugatwala nga tugakozesa kale mu kusiimuula tegeera nga malungi nga ganyirira nga tugatwala ne tusiimuulira kati webugedde ku makya ne tulaba nga gakyuseemu ate tulaba biri wali ne tulaba nga goonoonese awo tetumanyi. Abatuuze bagamba nti obuzibu bwandiba nga bwavudde ku ngabana ya ssente. Biva mu ntamiira y'abakuuma batamiira ate ne bakozesa ebiragalaragala eiza namu baba balina bye bagenda kuyisaawo ne batakaanya. David Luzindana ssentebe w'ekitundu agamba nti bano tebamanyiddwa ku kyalo. Tewali tebamwanjula ne landlord teyamwanjula okumanya kino bubaka bwange eri buli wamu landlord n'abitundu byonna ebiryalaganyeewo. Kyabuvunaanyizibwa okuligestalinga omuntu yenna abazze mu kyalo omwo gwe landlord nga tana ku receivinga ssente zekimanyi kyama nti wali kyamani akwata ssente za landlord nti gwe bakuwadde emitwalo gya 5 so kompeeka emitwalo 5 kuba ngenda kuwandiisa omuntu ono tekiriyo. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesgire bw'ati bw'annyonnyodde ku mbeera eno era abakwate bali ku poliisi e Kawempe. Poliisi e Kawempe eri mu kunoonyereza kutemu nga bino bibaddewo olunaku olwaleero ku ssaawa nga 10 ez'okumakya. Abasirikale baffe aba poliisi e Kawempe badde bakola patolo ez'emmotoka baagudde ku mwami Gideon Nabasa ng'ono asikaali ava mu kitongole kya AfriSafe. Ssaawa zinakuumibwa ku poliisi e Kawempe ng'okunoonyereza ku mulambo guno kukyagenda mu maaso naye ng'ono muvubuka yasangiddwa mu kapaale ke ka munda era nga tezoba nga ali myaka 20. Byachambadde Lawrence, Soroti TV.